Zikunukiriza okwera sabbiiti 2 butanga Hamis Kigundu akuba ekibati ku mwala gwe Nakivubo mu Kampala n'ekigendererwa eky'ogukulaakulanya. Embeera eno eviiriddeko n'abakulembeze ba Kampala okutandika okwekolokota nga mu bano mwe muli ne Lord Mayor wa Kampala okulumiriza bakansala ba KCCA okwekobaana ne bawaayo omwala guno. Resolution number 7 that KCCA partners with the credible. Can I read the resolution, Madam Speaker? That the Council resolves to condemn the Lord Mayor for the misrepresentation of the true record of the Council, as there is no minute whatsoever granting harm enterprises natural drainage. Saba Minister Robin Nabbanja agamba ekyokuzimba ku mwala takirinaako obuzibu kubanga ye alaba ti enkulaakulana yeetaagisibwa nga kyokka obuzibu buli ku Lord Mayor gwe balonda atagiwagira. Asekeredde bannakampala ng'agamba nti Lord Mayor waabwe aliwo okubuukira buli nsonga gy'asanze kubanga ayagala nnyo amawulire. Mmwe mubaagala nti Lord Mayor anoonya relevance. Ye yabategeera bannakampala nti mwe mwagala abantu ababeera ku TV. Kakati nti olwalabisa leero yayerabisiza. Wano wategeereza nga enkulaakulana ku mwala guno bweteekeddwa okukolebwa. Ono Lukwago naye amwanukudde. Kuba twagala nkulaakulana. Lord Mayor gwe mutuwa yoyo buli kantu akajja nga kankulaakulana alemesa bulemesa. Naye talina kyajja kukolako ogwo omwala gujja kuzimbwa. Okufana obutanyagwa naffe tufunvubidde. Bingi betuze tubasuuza. Era njagala okugamba bannayuganda mulekeranga okubeera abanafu b'emitima. Mulekeranga okugamba nti akino kisoboka nga tufunvubidde. Tumutunuliranga omuntu anoonya relevance and so tetumuwa buti. Omulodi Lukwago agamba nti si baakussa mukono okutuuka nga bafunye obwenkanya ng'era waakuddamu asisinkana akakiiko akateekerateekera ekibuga sabbiiti ejja kubanga talina ssuubi mu kakiiko Sipiika wa Paalamenti Anita Among ke yatonzeewo okunoonyereza ku nsonga eno. Akakiiko gundi ke yataddewo mukyala Anita Among tetukalinamu ssuubi. Tugenda kufaafaagana na mukyala Anita Among kwagala Paalamenti ensonga eno ye pronouncing yo eveeyo ebeeko kyekola n'amakuba amalala agali mu mateeka ge tutagenda bagamba tugenda gayitamu fokola ogwaffe nga abalwanirira property yammwe olw'obuvunaanyizibwa bwe mwatukwasa. Nti kyannaku nnyo okulaba nga bangi ku balwanirira obutonde bw'ensi okusirika obusirisi ng'omwala gugenda nga kyokka ku nsonga z'omudumu gw'amafuta eya EACOP bonna bakwatira wamu okugisimbira ekkuuli. Civil Society Organization, environmentalists, musirise, EACOP oba omwala gw'amafuta twali ffenna. Twali tulwanyisa mafuta nti gwanga lino teriba n'amafuta naye nga tugamba yadde olwana yadde oteekawo pipe naye eggwanga olireseewa n'obutonde bw'ensi bwa. Lukwago agamba nti ye ng'omuntu talina bibye byenoonyeza nga bibungesebwa. Era neewuunya ababuuza Lukwago zaako ki azifu nti ndi ku projekiti eyange ndi ku lutalo lwa buntu ng'omuntu. Nze ndi custodian wa property yammwe y'abannayuganda gye nnwanirira. Tine gye buli eno Hamis Kigundu talina pulaani yakakasiddwa KCCA okuzimba ku mwala kubanga n'ennema temuwanga lukusa. Nti hamu talina pamiti ya KCCA, hamu talina plan eri approved, hamu talina NEMA certificate, hamu talina environmental impact assessment report nti eraga nti omwala ogwo singa guzimbibwa nga hamu bwagambye gunaamalawo gutya amatabo oba gunaagongera gutya. Talina environmental impact assessment report. Kakati hamu talina nti yagulawo nti alina ssente ze yasasula mu ggwanika. Naye bonna ebyo bamala obikkiriza nti bituufu ne bagamba naye ajja kuzimbawo kifuba. Kati obuliisa maanyi. Omwala gwe Nakivubo oguliko endooliito guliko yiika 72 ne kilomita 9 nga guno we wakuŋŋaanira amazzi ne mukoka akulukutira mu Kampala buli enkuba lw'etonnya. Ebyokulaakulanya omwala guno we bijjidde nga KCCA eriko ekiwandiiko kye yafulumya emyaka egiyise mwe yalambikira ng'emyala 8 mu kibuga Kampala bwe gisaanidde okuddamu okuzimbibwa kitaase bannakampala ku mataba. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Akawungezi.